Otyo weewaawo mwebale nnyo okubanga nate muzze okutweyungako mu katundu kano akapya ennyo. Ndwawo okubeera nga ate nzija mu style ezifaananako bwe ziti nga ziri mu mwoyo naye leero nkomye omuludde ebbanga nga mumbuuza bannaaye watuleeterako ku muntu wano ate n'amala n'abula tumutwongere atubuulire biki ebigenda mu maaso sigaanyi ndutindize paka emulaga eno nga bwe mumanyi ne nkomawo ewa Angel Kirunda twongere okubeera nga tuwaya ku nsonga ez'enjawulo abasubscribinga mbeebaza atannabakikole notifications nga zino zikutuukeko mu budde ate omanye biki naawe mukama byakutegekera mu bulamu bwo. Angel Kirunda tuli naye wano Butoola nga malusu na ddokooli ndooza episode eno mu ngeri ey'enjawulo mukyala Kirunda nsaba tugiggulewo ndooza n'essaala entonotono eri abalabi tuyingire mu mwoyo n'okubuulira nga mu butuufu bakkakkamu. Amina Yesu mulungi w'ekisa ajjudde okwagala okutaggwaawo obuyinza buli munda mu Yesu oyo Katonda akola ebinene bitaggwaawo. Nsaba Mwoyo Mutuukirivu mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna Mukama atuwanirire atunyweze atwambaze ekyambalo ekisinga mu byambalo mu linnya lya Yesu. Mukama ateme ekkubo eritali atemere Uganda ensi yaffe eno. Mwoyo Mutuukirivu awonye endwadde kubanga asobola obuyinza buli munda mu ye n'amaanyi gali munda mu ye ekitiibwa etendo yekwagala emazima essuubi riri mu Yesu omulungi asinga mulungi. Amina. Weewaawo kati tusobola ndowooza okugenda mu maaso. Ndowooza era tutandikirawo ku kintu ky'essaala olunaku olwaleero. Abantu abasinga bwe tuba tusaba essaala tusaba migaati gyakulya awaddeire bread naye twerabidde okusaba ndowooza bwe kwandibadde kufaanana kuba okuko kubadde kwawufu tosabye Mukama otuwe emmere abantu obaliiso tusabidde kuwona. Amina Yesu muwonya. Yesu mulungi wa kisa byonna bisobola era tubali Katonda kyatasobola kukola. Naye Mukama ayina ekyomuwendo era Mukama ayina ebintu byandaga era Yesu bwe yeeyoleka atulaga mu bintu byanjawulo. Ebyenjawulo Yesu byasinga okundaga era kyasinga okundaga andaga nnyo omukyala gwe yawonya ekikulukuto andaga nnyo ebiwundu andaga nnyo abaana bali ku street kwegamba n'akulaga nti ayimiridde basaba ate awaayo ate atulaga amalwaliro alaga okuwonya okuli munda mu Yesu bwe buvumo obuli mu kigambo kye. Yes. Tusaba ekyokulya kubanga Mukama ye bulamu obutaggwaawo agabirira anyweza asumulula kubanga ye byonna naye Mukama ekintu kyasinga okundaga mu byonna Yesu andaga nnyo ekigenda okubeerawo mu nsi Uganda ekigenda okubeerawo mu nsi yonna. Twaliko na wano lwe twasemba okujja Mwoyo najja n'oyogera ebigambo bingi omwali n'okulagula ng'olaba n'oyogera ku Israel nzijjukira wajjogerako. Amina kitiibwa. Si myezi ng'ene emabega. Amina Yesu. N'oyogera nga bw'olaba omusaayi bwe gukulukute Isirayiri. Amina Yesu. Ate tugenza okulaba abasajja ba Hamas bakwata ekkubo ne babalumba ne babasalaasala kati olutalo olwo lwaggukawo balwana. Amina Mukama atugamba bwawo obubaka obwo Yesu era nga ndaga obubaka nagamba nti ensi bwe bategenda kubeeramu olutalo atugamba kusaba kwegayirira ekisa kya Mukama naye kiki Mukama kyabayogera ku nsi eyo beeyisizza batya ebikolwa byabwe bye bitya bamutegedde bamumanyi kuba nze mumanyi nti ye muwonya ye bugabirizi ye kwagala ye ttendo yesuubi byonna bisobola. Tewali Yesu kyatasobola naye Mukama bw'atulaga ekisa ekyo bwe yakyogera Mukama agamba twegayirira bamanyi okwegayirira beegulumiza. Obubaka yali abukuwa butuuke ku Bayisirayiri ne butabatuukako. Amina. Bw'atyo bw'agamba nti ate Mukama agamba nti yandaze era amataba. Mukama okuddamu okulaga amataba ku luno andaze ekyenjawulo. Ate amataba gandaze ng'eryato eryatuddemu abo abagenda okubeera nga bawonyezeddwa ate nga lizeemu ebituli ng'ate liri bbali n'alijja ku mazzi n'alissa ku lukalu. Ekyo ne mubuza Mukama kiki agamba ki entala zitulaga Uganda zivaawa ayogera olutale eno aluzze eno atulaga ku bbiri abantu okufa atulaga abantu Kaleerwe Masaka
accident zigenda kujja abantu bagenda kufa 2025 2024 mukama atulaga olutalo olugenda okubeera luvaawa asaba ekisa eri abo bonna abakulembeze mu kisa bavunname twegayirire asomolole kuba asobola banakkiriza banakiwulira banakitegeera obubaka obwo bakiraba mu kusaba okwegayirira nga Yesu bw'akwoleka okwegayirira kwa ffenna oba mulimu abeegayirizi be bamanyi nti gye bali obubaka buno bulina obubatuukako beegayirira obwegayirizi bwa ffenna bulira mukama bw'ayogera mukama buli omu amumanyi buli ebiruma abimanyi biri ebiganya abimanyi tuvunname ku mavivi gaffe twegayirire naye tebajja kikola tebannalabako balinda balabeko bagambe kati sooke tulabeko bakirinde mu 2024 tutuuke mu 25 bajja fukamira naye kati omutakkiriza olw'ensonga ekisa kiri tannakirabako Yesu agamba nti mwegayirire ffe tusaba wano ku church ne twegayirira ne fukamira mugamba Yesu obindaga naye nze ngenda kukola ntya obindaga ne tukole tutya banaawulira abawulira Isirayiri bwe bawulidde bwe batusana bagamba Angel yakyogerako mukama yakimuwaako obunabbi n'akyogera ddala bwe batuuka wano bagamba tubuulire ebye Uganda mukama byayogerako nti ddala kinaabawo ekiri abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema kunnakatanse so okutali minyonyonto ekibiina kitokiya group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka batokiya group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja abaana bagenda kuwambibwa masomero abaana bajja kwokyebwa masomero entalo kudduka emasaka mukama atulaga ejjinja ng'abantu beesuula mu mazzi bwe bati abantu bafa mabira galina bamutemyetemye muli bannaye kyotasobola nakutegeera nakumanya naye mukama atugamba kivaawa lwaki kizze beegayiridde bakiwulidde ekisa kya mukama kikole kubanga Yesu asobola byonna abisobola nze omuntu omu bwe neegayirira tekimala nga tujjudde ffenna atulaga bendera ya Uganda kubanga tulina recordings esinga obungi bendera ya Uganda ng'ekulukuta omusaayi abantu babiwulire ekulukuta omusaayi mukama alaga omusaayi ogukulukuta ebirooto abantu ab'enjawulo ne bagamba kiwayogedde twakirabeko guvaawa ekisa kya mukama kike twenenye je guvawa bwotunulayo mu myaka 2 gyatulanga gutunulawa guvawa kuba mukulu Kawesa yagalambijjeyo na Yesu tanakkiriza atugamba komaawo wali bendera ekulukuta bo bafune spiritual interpretation yakyo amina kitiibwa amina ngule kiba kitegeeza ebintu si birungi maaso amina kwagala amina kitiibwa kubanga byonna Yesu abisobola ye kabaka yetendo ye mazima ye bwampa professor y'ekintu ze ngamba gamba bannaye amataba gaago emasaka mukono desebe ennaku z'omwezi nga 23 mukama atugamba abantu bagenda okufa emasaka walo junction ematumi n'atulaga kiryandongo oba wa mukama atugamba amina Yesu accident kufa lutalo lulu lukuba amasasi gavuga abantu badduka mu byalo emasaka tebajjaayo bwe bagende mukono tebajjaayo emubende baabo emasuulita bifuuse ebibuga waliyo looti ekisa kya mukama tusaba mwoyo mutakirivu ayongera asaasira Uganda kubanga asobola St. Peters abaana baabo bafa bawamba abaana Namiryango Buddu Kitebi Ekasangati amasasi
mawokota kajjansi mukama alaga akulaga essaawa eno bwe tuli obubaka bwe tulimu akulaga Masaka ne badduka bwe bati naye abantu nga badduka mu kibira bwe olaba abantu kudduka n'abaana oli akutte ebbaafu adduka abuuka omugasale kyekiddusa ekisa kya mukama kyeyoleke okwagala kwa mukama kukole tusabire eggwanga kubanga ye bwakiraga simanyi lwaki akiraga naye bwakyo bwatugamba naye abantu banakkiriza ebintu bino ebyogerwa bajja birabako bakkirize nga bamaze okufiirwa ekineeraliikiriza nti bingi by'oyogedde n'abantu abalala bakkirwako obubaka ebimu ne bituukirira naye simanyi lwaki abantu tebannaba kumanya kubanga tuli Katonda ky'ayagala tetuli mu nsi tuli mu nsi ey'ekizikiza ey'omuntu essaawa eno okubanga wakava mu church nga wakagivaamu kati n'ofuluma bwe noyogera ekigambo bwe kiti y'ensi ey'ekizikiza essaawa eno ekigambo okiwulidde okitegedde okimanyi naye mwoyo mutuukirivu bwakka era mwoyo mutuukirivu bwakola n'ayogera ekinaaba aba ayogedde ekinaaba tusabe Yesu asumulule tusabe era nkwebaza mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna Yesu akoze wano ebinene abazadde bazadde wano atuuka n'agamba mukuluka w'esansindise mukama n'atukolera ebinene ate Yesu waawa n'akola okuwonyezebwa ne kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu n'akola ebinene yeewuunyisa era mukama kw'omukisa kwe ky'osinga okwagala kuba abantu b'osindise wano mu bungi bonna Katonda abasumuludde era abagabiridde amiina abamu badda ne bampa ku bujulizi abalala babuliraawo ne simanyi kuba ne Yesu naye yawonya bangi abatadda kumuwa bujulizi n'abakkiriza n'abaakomerera baakomerera naye mu byonna ebigenda mu maaso Katonda ayina w'ayina otutaasiza oba kati buli omu ali ku lulwe mukama atugamba okwegayirira mukama atugamba okusaba mukama atugamba okunywera mukama atugamba ekisabo kineegatta awamu mukwano gwa Uganda ne gujjula kubanga mukama atugamba enensi yajjula ebibala enensi ya mukisa Pearl of Africa it is a very beautiful country ejjudde omukisa ejjudde ebibala ebyobulamu naye mukama atugamba tunafuna tya ebibala bino ebyobulamu twegayirire mwoyo mutuukirivu abijjuze kubanga amazima agali munda mu Yesu kwe kwagala kwe abikola n'asumulula tufukamire twegayirire mugambe saasira taata oli mulungi wakisa oli mulungi ettendo nze ndabyeko mukama byakoledde abantu emitwalo 3 okutuuka nekyo siki mu ruumu egyo gy'otuddemu eno abantu b'oweereza mukama kwe kyosinga okwagala kubanga mulungi ekiseera kyonna ajjudde ekisa n'okwagala obubaka bw'atuwa balina buulira kanzibeko ku byama ebitonotono abantu bwe bajja muno abantu abasinga majority ebiki bye baba bazze okusaba Katonda basaba ebintu ebyenjawulo endwadde nagamba n'ekirwadde obugabirizi bwe neetaaga njagala mukama asumulwe bannanga abantu bawadde obujulizi nze sibulabangako mami Angel wasabira munaku 2 mu omulimu n'engufuna bannanga omwana aganye myaka 3 mwezi gumuvuddawe Yesu aleese amina kitiibwa nti mukama buli kyojja wano mukama n'osaba ate oba tonnaba nakisaba ng'oyingidde wano kabaka nga ayogera ovaawa mukuluka w'esansindise konze kitiibwa Yesu atugambye oli boti oli Yesu ayogera owaawa n'akola ebinene ebyenjawulo ayagala akolere Uganda ebirungi manya abantu bayinza okubanga banda batulaba okwo ne bagamba tebalina bye bakola ebyo babyoko beefumbo manyi banna Yesu yagana okwogera ebigambo ebyo kubanga mulamu Yesu ate banna Uganda abamu mulamu nze njagala okkirize nti mulamu oli muveeka atannakkiriza gwekkiriza nti mulamu oli naye anaalabako nakkiriza omanyi booleese wano omanyi abantu abazze wano ekitabo kya Osu kyajjula dda yaŋŋamba ayina ekitabo abantu oli mu bibiri abantu Katonda abakoledde atuuka butuusi banaagamba mukuluka w'esansindise naye bannange simanyi kyendimuwa anti nze nabeeyamirwa okuba nti munaayi mbatuusaako mukama mu ngeri ey'enjawulo obufaazi obwagaana kati Yesu akumanye nti oli mufaada kubanga tukanagamba omufaada muŋambire akola obuweereza era yasindika mufaada omufaada akola obuweereza ulira Yesu bwayogera ekyambalo ekya Yesu kyambalibwa buli muntu mbuuza kitya
omusumba ayambadde ekyambalo kya Yesu okyambadde okimanyi watuuka wano Yesu n'atugamba omufaaza oyo muŋŋambire omulimu gwange yagukomyako wakati n'oŋŋamba kituufu olwedde ekyambalo kya Mukama oba okyambadde akumanyi nze n'enzirukayo byange Yesu akola ebinene essaawa zino oli ku mulimu gwa Yesu oli mu kyambalo kya Yesu kino kye bayitwa Yesu okuwalula n'akuza oyo kabaka Teno n'antama eggwa lwazi kaakati abantu bandyagadde okwongera okutegeera Mukama Katonda ono gwe twogerako waffenna naye twogere particularly ebibeera waneeno mu ngeri ey'enjawulo believability oba abantu babeeremu batya okukkiriza okwo nga sinnabakuza ku kibuuzo kyenjagala simanyi oba kyengezaako okusika okitegeera omuntu afuna atya okukkiriza okwo nti ddala Katonda gwe tusinza mulamu gyali yeeyoleka alabika ne mu bw'obuntu bwe kuba ebimu nzireyo n'embinyumizaako n'abantu ne bagayekaweesa oba wayiza okunywa omwenge lwaki okkiriza mbu Yesu mulamu nga sinywanga ku mwenge lwaki okkiriza mbu Yesu mulamu kubanga nkimanyi nti ddala gyali era ne byakoze mbiraba amiina kitiibwa ngule naye akimanyi nti mulamu afuna okukkiriza kunaatuwanguza it says it's the way, the truth and the light kubanga Yesu amanyi agali munda mu ye n'ekisa ekiri munda mu ye kwe kwagala kwe okukkiriza okujjula munda mu ggwe kwe kuwonyezebwa abantu lwaki kuba byoyogedde bye basinga okusaba mbirabye naye era mbigattira wali eri mu kusaba sukaali n'ebintu by'okulya naye waliwo abajja wano nga bazze kusaba nti Yesu nyweza sigwa nnyo ng'oli ayagala kisa ekyo ekyokumunyweza nga tazze kusaba mwana oba ssente oba mulimu Yesu nti okusaba ekisa ekyo kya Yesu nsaba onyweze nneme kugwa kiva mu ngeri gy'obuuliramu omuntu ekigambo kya Mukama n'agamba Yesu anyweze naye nga mulimu abajja nga baagwa dda nnyo kiki ekisinza okuviirako abantu okugwa mu experience yo essuubi Mukama agamba nti mwoyo mutuukirivu omunoonya ekisa kya Mukama n'okinoonya nga tokyakiraba naye kabaka n'agenda atema ekkubo weritali kubanga ye kabaka ye mazima ye ttendo yekwagala n'agenda akutemera ekkubo n'alitema n'otuuka wano ekisa kya Mukama nekikola mu linnya lya Yesu n'agabirira n'ogamba mwoyo mutuukirivu waali mulamu mwoyo mutuukirivu Teno mwoyo mutuukirivu ayogera bwe ntuuse ewa enyo Mukama n'ayogera ekyange eky'emyaka 2 ekyali ekyama kabaka n'akyogera oyo Katonda waali mulamu kisa asikidde mu kisa kye mu budde obutuufu mu kiseera ekituufu naye lwaki omwami oyo kikyakugamba lwaki alwawo tukolera ku bye tuba twagala gwe omuntu n'omusaba myaka 10 oli ku musajja omu omusaba akantu katono bwe kati akagaanidde aba kuki Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emuggo oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera sipure mu ddagala egganda bakubire ku nnamba z'olabaawo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera alinda kukkirizako abantu nga bakkiriza ne bawaayo emitima ne bawanika n'emikono omusajja ssebo n'agaana Yesu akola ebinene sikulimba kubanga mulonje ate wakisa bamulindiridde ne bamunoonya ne beegayirira ne bavunnama ku nsozi ne basulako Mukama ne bamulindirira ne babeera mu kkanisa ne ekisa bwe kikka ne kinoonya oyo kikka lwa nsonga nze sigendangako ku lusozi n'ensulayo nze sigendangako nenkola buweereza era saakola ku buweereza ekisajja kyansanga naawe tewamanya nange saamanya mwoyo mutuukirivu nakka n'agamba kaakati jangu onkolera omulimu gwange
genda oyogere bwe bati ne mbabuuza naye mbabuulire ekituufu when I close my eyes ndaba abalwadde mu ddwaliro bwe ntunula bwe bati ndaba e Masaka accident ekisa kyakka tukinoonya ye n'alonda mu linnya lya Yesu amina naye era abantu abasinga bavudde ku Katonda lwa bintu ebyo amanyi bw'anaagenda mu nsansi eno ewaffe by'ekinnansi oli olunyenyamu namugaana ku bbiri gwe ng'ebyo biteredde era ne bitereera abantu abo banaasobola okuvaayo badde okwegayirira kuno kwoyogerako okumanya Yesu akola ebinene eyamwegaana omujjukira Simoni yamwegaana ekisa kya Mukama kyamusonyiwa Mukama takoowa kusonyiwa ne bwe giba mirundi 10 bw'otambulira mu kizikiza waliwo ekitangaala eky'obulamu ekitaggwaawo ekinaakwakira nekikutemera ekkubo eritale bw'awuliriza ebigambo n'agamba mpulidde waliwo omwami eyazze mu linnya lya Yesu yavudde Bushenyi n'agamba mukulu Kaweesa kye yankola namulaba naye ennamba saagifuna ne mugamba ennamba kweri oba tewamukobidde n'agamba nedda n'agamba nnina amajaani eyo gagaanye naye simanyi naye ntambuza ebigere okutuuka wano bwe yava Bushenyi n'atuuka mu Kampala tambuza ebigere paka bwe yatuuka wano yatuuse essaawa 2 era Osu yamwaniriza omwami mu linnya lya Yesu n'agamba ennamba saagifuna n'agamba naye ntuuse kuba nalaba Solomon Kaweesa Mukama akw'omukisa mu linnya lya Yesu bwe yatuuse wano mu linnya lya Yesu ne mugamba tosanyisa okulaba Yesu atugambye ova Bushenyi n'agamba amiina kitiibwa kabaka n'ayogererawo ne gy'ava oli omusajja muzibu mulungi wa kisa yagamba bugambi gyenva Bushenyi amajaani gange kubanga Katonda akola ate mulungi wa kisa lwaki Mukama takugabirire yalaba mukulu Kaweesa nakkiriza byayogera kati kyekyo kye bagambako okkereza yakkiriza 10 liganye muleka akkirize ne 10 lijja kukkiriza kubanga Yesu mulamu abantu abamu mu mbeera eno gye tulimu tebalowooza nti ekintu kino kuba waliyo abalaba banene balabyawo abankubirako n'abamu bajasi mukyala woyo ddala byakola bituufu lwaki banoonya ebituufu babinoonyeze mu Mukama kuba ye mutuufu anti nange mbajuliza nnyo ne mbaga oyo si yakola nti naye mulimu yakola lwaki bano nzibanveeko waliwo ekisa waliyo omusajja gwe bayita Yesu nze amaaso gange yeeyoleka n'abaana bange n'abeeyolekera ne yeeyoleka n'abasabi ba wano n'agamba Yesu wuuyo ne ngamba bannaye Katonda laba bwe yeeyolekedde gundi bw'aba tusobodde mutegeera nammumanya ekisa kijja kukojja mutegeera omumanyi kubanga mulamu teriba kugamba nti gwe mukisa gwo gw'olina epiiki y'osobola okukola ne kasente abantu bagende wa president ne bavaayo n'obuwumbi n'emmotoka ndaba bana abasumba bonna balina n'ababakuuma gwe toyagala kubaako gutambulira mu mmotoka nnene anti Yesu yaŋŋamba ndi munaku nze ntambulira mu kiti kya bunaku ate onaabeera mu nnaku lubeerera nkubuulire Yesu Yesu omulabako ng'avuga emmotoka teyazimba kalina naye nga mugagga omunaku mugagga situnuulidde ssente sirina kyenzaagaza ekisa kya Mukama bwe kikka kisumulula kubanga mulamu naye nga terira lyakuleeteddeko ku ddiiru n'akugaa kino kisoboka mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna nti tugere tumukolemu essente Yesu ono Yesu tebamukolamu ssente kubanga ate ate oba waali tugende ffe tufune abatuwa kasente nina menta amala kuŋŋamba kati yita wano menta aba tannakulagira kuyita wano toyitawo ekisa kikulagira amazima ga Mukama gakuwa okutegeera n'okumanya eggulu ly'eggulu likusumulula ne likuwa ekisa ky'eggulu ery'okumanya ekirungi n'ekibi mukyala Kirunda ali eyaganze nembanga oyo omukyala singa kati nagaggawala dda teryansinga babiŋŋamba nnyo naye Yesu owange gwe mmanya omulamu agamba alindirira akugamba musabe Uganda erimu okuyiwa omusayi musabe endwadde ziwonyezebwe musabe Katonda akole musabe olaba obwakabaka bw'eggulu essente gwabo
ennyumba neggwaawo naye ekisa kya Mukama tekiggwaawo. Obulamu buggwaawo wali erinnya Yesu, obulamu bwa lubeerera. Tolaba ku Yesu n'okwata ku ssente kuba Yesu mulamu. Ate ennyinizo alina ekyambalo eky'obugagga ekitagwawo mu bwakabaka bw'eggulu kyenenderedde. Mu bufunze gwe ekisa kino oyagala kikoleramu kulaba bwakabaka obw'omu ggulu. Amiina kitiibwa, amiina ngule. Obwakabaka obw'ensi obuleke. Teri bwakabaka bwansi, waliyo bwakabaka obw'eggulu. Anti atugamba kuba abakatoliki tulina oluyimba era ne byawandiikibwa mu ebyo olifuna 10 ku nsi kuno bw'okkiriza ate n'ofuna n'empeera eri ey'olubeerera. Nninde ey'olubeerera erimu obulamu obutaggwaawo, ewali ensulo ez'amazzi ag'obulamu, ewali Katonda oyo omulungi ow'ekisa. Weewaawo kale tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo tukyali ne mukyala Angel Kirunda. Amina Yesu. Tunyumya ku nsonga za mwoyo. Tovaawo dakiika ntono nnyo tukomawo.